Ku ssaawa nga 8 ez'emisana eggulo enkuba yatandikiriza mpolampola yagenze ewera era ekyaddiridde kibuyaga ow'amaanyi. Neesooka nekasuka ku mayinja omuzira n'eryokereta omuyaga gwabadde gw'amaanyi ne gutandika mpola ne gugendera ddala paka ku ssaawa ne gutwala ddala ssaawa nga 4. Okusinziira ku batuuze ebyalo ebiri mu 15 byakoseddwa. Muno yatwaliddemu n'amasomero. Yasudde omuti guno ne gujja gukuba toyi y'essomero ate ng'essomero lyaffe ye toyi yokka ebadde eriko. Bano abakyaki gye baatwazikako kuba eyaffe wali omuti gwagwa ate ziri rooms 2 abalenzi bagenda mweno n'abawala era mweno kati osanga omuwala nga mwali eri ticca aba asomesa ng'obudde bugenda. Wekituukidde ku St. Charles Lwanga Primary e Muduuma ng'abayizi n'abasomesa basobeddwa olw'ebizimbe ebyasuuliddwa ku ttaka. Badde mu kirasi nga tukola kaakati enkuba ey'amaanyi n'ejja n'empewo omuti ne gukwira toyi yaffe kaakati tulina etugenda. Ne ku St. Henry's Primary erisangwa ekisamula era mu Mpigi ebizimbe by'essomero ebimu biri ku ttaka. Samula Primary School tufunye omukisa nti olwedde ye badde mu budget yaffe nga twagiteekamu toilet tusazeewo ekyamangu tukubidde ba contractors abalina okukola omulimu ogwo okujja mu bunnambiro toyi bagisime eyanguwa okuyambako. N'abatuuze abalala n'ab'emmere yaabwe yayonooneddwa nga kati beebuuza kye bagenda okujja ekyokulya tebamanyiiyo. Tetwasigaza wadde ekitooke muwogo tusaba bazira kisaana ddala baka bafa ba palamenti banaye mutukwatireko. Kugamba jenda tutyawo era tusaba buyamba bazira gisabe batuyambeko. N'emityana embeera y'emu. Abatuuze ku byalo 5 bakaaba olw'obutasigaza kantu konna. Enkuba yatuyisizza bubi nnyo ebitooke byaffe amayumba agamu gakubiddwa emiti emmere yonna yayonoonese tewali yasigadde. Tunakola tutya kuddawo embeera eriwo n'okwewona kukwata mu nsawo tugulemu emmere abaana baffe bagenda kufa njala. Emmwanyi zasiguse ebitooke byasiguse ffenna tuli mu mbeera mbi. Abamu baafuna looni okusobola okubasika omukono kyokka ebyembi bwe bateeka ssente byonna biri ku ttaka nga kati bamanyi kyakukola. Abantu beewola ssente mu PDM naye bw'olaba ekifaananyi engeri gye kifaananamu booti nga bw'okiraba era tukyatambula tulabe. Mbwate guno mulundi gwakubiri ng'enkuba eri mu kibuyaga ow'amaanyi n'omuzira ebagoya. Guno gubadde mulundi gwakubiri ng'omuzira gutukuba gusooka ne gutonnya gogokka n'oluvannyuma ate enkuba n'eryeko etonnya amazzi ameereere. Meeya w'ekibuga Mityana Fred Wotton Nava kino akitadde ku bibira ebyasaayibwa abantu ne battanira okulima kalitunsi atasobola wadde okukwata kibuyaga. Twalina kibira ky'e Bulonda ne Walugondo. Ebibira ebyo byasaayiwaabo bye byakwatiriranga erosi ezo zonna zenkunnyonnyodde ne gavumenti yaleeta poliisi ebibira ebyo ne babiwaayo ne basaawo emiti ginnansangwa ne basimba emiti gya kalitunsi kati abasimba kalitunsi bamusaaye. Asabye abakulu abamusingako okuddukirira abatuuze. Twandisabye okuyambibwako ne sementi ne tuyambibwako n'amabaati. Ate ye Bukomansimbi enkuba ekosezza ebyalo ebiwerako okuli Bakijjulula, Musenyi, Kabadinko, Mugaju, Gayaza ne Kyankobe nga byonna biri mu ggombolola y'ekitanda so nga ne Lwengo ebyalo 8 tebisigazza kantu. Ruth Nassaza omuyizi ku ssomero lya St. John Mary Muzeeyi Kabandiko Primary erisangibwa ekitanda mbwe enkuba olwazze buli muyizi n'atandika okukwatamu ebyanguwa kyokka ye yasigadde ataasa banne buli tija yamusanze n'emukuba okugulu. Badde nvayo mu kirasi ekiti ne kinkuba. Abadde ataasa oguti we guvudde waggulu ne gujja ne gumugwira okugulu. We gumugwiridde okugulu ne kufuluma okugulu ne kumenyeka. Eno ebibiina bibiri biri wansi nga mu kiseera kino tebamanyi wa kusomeseza bayizi. Tubadde mu kirasi nga tusoma bitabo enkuba n'ejjanga eringanga esaagirira ng'efuuyirira. Bwefuuse ey'amaanyi ekizimbe ne kitandika okuyuuguma ng'ekikubiddwa mu sisi. Abamu badduse ne beggalira abasomesa ne badduka mu staff room abaana nabo ne batandika okudduka. N'abatuuze abalala nabo ge bakaba ge bakomba olw'emmere yaabwe n'amayumba okusigala ku ttaka. Ennyumba ezayonoonese essaawa eno ze naakalambulako ziri mu nnyumba nga 15. Bakubidde gavumenti omulanga ebadduukirire. Nammwe nga bwe mulaba nze sisalira muntu kintu basebe nti oba mpa kino na kino kyemuba munsiimidde kyemuba munnyambisa. Saabo bonna abalina obuyambi bayambe Kabandiko Primary School.
school. Wetuviiriddeyo nga n'abamu tebamanyi we bagenda kusula. Ate ndi namwandu kitegedde.